Kati tekyali kubuuza nti bannange omwana wa Shiba Kalungi waani, ndowooza ffenna twategedde oba twategeera dda taata we okitegeera nno bamuyita Jaffa. Kigambibwa mbu ono ye mwana wa Jaffa omulenzi yekka gw'alina. Kawulirize bulungi, ye mwana omulenzi yekka gw'alina. Olaba yasobodde okuva ebweru w'eggwanga okubaawo ku birthday y'omwana we, ndowooza olaba amaanyi ga Shiba kw'ossa ne mutabani we. Ensonga nno bwe zityo bwe ziri. Jaffa yabaddewo bulungi nnyo, Shiba Kalungi naye yabaddewo. Omwana mulabira ddala ng'afaanana daddi we. Omwana gw'olaba afaanana ani? Naye nga munnange ensonga bwe zityo bwe ziri erudda eyo. We wataabeewo bikyuka omwana yayinza n'okuba omusika. Kubanga ye mwana omulenzi munnange ate Jaffa gw'alina okitegeera. Kale katubeere ng'ate nebazaako ensusu n'omusajja akolamu omulimo Shiba mukulu Jeff naawe oli w'amaanyi gwani. Tukubire engalo mukulu Jeff oyo. Mu basajja Jeff oli musajja. Jeff oli musajja tukwagala nnyo. Ate Jeff nakunoonyerezaako nti nno olina by'okoledde obusiraamu bwo bingi. Mukulu Jeff yimirako abawubireko si ezaali ayali kuyimiriza naye bansabye yimirako owuubeko bakulabe bigambo bitono. Musajja humble man tayagala nnyo bintu byakwerabisa. Ayimireko atwere ku salaamu natera okubaliza mu dakiika ntono atwere ku salaamu. Ajja tuyita naye owuwe kati wanazze kukyala bukyaze. Mukaba n'ensonyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oye mukulu Jeff nga bagamba gwe muwala gw'atali nafumbirwa bagamba oleeta omusajja n'oleeta omusajja atunanga bw'ayagala. Leeta omusajja alinga Jeff akasusu keeko haiti yeeyo ate sente aziina. Sente akola ki? That is Jeff. Katubeere ng'ate tweyongerayo naye ky'olina okukola kwe kuba nti no subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala nkiriza tusooke tubeere ng'ate tutumirako ku bantu bano wammanga. Njagala okutumirako ku Namulindwa Prosi, Joan Kagwa webale kuba nti no kwoli. Njagala okutumirako ku mukwano gwaffe bamuyita Naima okuva e Canada webale kuba nti nate kwoli. Waliwo mukwano gwaffe omulala ayitibwa Nabirye Justin. I disagree with him. He's not baked for leadership. He's not baked for presidency. Si mufumbe, si mubobeze wa kukulembeze. Nakabanga akatono ke akabeerawo era tekikyukako. Omuntu n'otajja ku arguing out economic or social political development issues when you're talking to rallies zino zonna. Well, talking to rallies, Mami Sali. We got to Mami Museveni, one, oswaza abazungu, kubanga era ne bota baswaza, bagenda kuswaza. That's number one. Number two, nali mugaye nti ofune mangu amagezi galina. Osobola okukola ne General MK. Oyige ebintu ebibadde mu nyumba. Bwatanagiyingira ebyetaagisa obukulembeze ofuna opportunity okusobola okubeera amanga abakulembeze. But what was at some point? You miss it. I didn't mumisinga kinoze ndi babaziwe. Ayagala Uganda empya nga abawagizi ba Nuupu nga balaba ku mukyala we Babi ku CNN nga abazungu bamwogera. Uganda ina first lady Kalungi ka first lady Uganda empya naye kati ate si entegeera ya Kulu Bebe Kulu Uganda empya Uganda agenda bamu General MK nga nkambuwadde nga tosobola kusuula kipapula ku kkubo nga bannayuganda buli muntu ku Saturday the first 4 hours of Saturday tukeera netwera enguudo ezituddiridde nga kerereza makanisa kiro mu residential areas ne discos ne clubs nga zikendedde
nga omuntu yenna abba ssente akwatagana akola mu gavumenti n'omala obba ssente oba n'okwatagana nekikwatako nti waliwo ssente zabulankanye nga basobola okukwata ggwe ebintu byo n'ebintu bya famire yo ebiri mu mannya g'abaana bo byonna ne babitunda okugezaako okuzza ssente eyo ye Uganda empya ngiraba mu General MK not Bobi Wine. Bobi mulaba mu Uganda empya eya Bobi Wine omuyimbi Malala Revenge sosowaza Baganda kulaga nti fa abavubuka eyo ye Uganda empya eyo si Uganda gyenjagala. Lili Pazo waddenga mukwano gwa Eddie Kenzo naye twagala tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. Lili Pazo ate mukambwe mukko olunaku olwaleero. Bulati tolamba ogende wa Museveni. Tolaba mb'osiiba ne banno. N'obalaga mbu oli wa kabi. Mbu walabye Museveni kyabadde kyakyama bwe wamaze okumulaba n'omiima n'osirika. N'omiima n'osirika. Era yakuwadde n'akatu n'okomawo mu banno n'obateerako simayiro mazina n'omiima abantu bonna bagenda kukya Buladi bamulabe. Nze Pazo buli kintu kye mundaze nti kiri wala mazina ekiraba bwenti. Ogende wa Museveni n'akuwa bw'amala okuwa n'omiima n'okomawo mu banno n'obatunuulira bwoti ng'omiimye biliyoni 2 n'olowooza lwaki tolina adde ekizimbe Kampala Road Mazzi era Mazzi olowooza bigenda kukomekerera bitya Mazzi olowooza bigenda kukomerera bitya ggwe Matako bigenda kuggwa bitya olowooza bigenda kuggwa bitya lowooza nnyo ku ngeri gye bigenda okuggwa ggwe bombo clat naye Mazzi n'obeera ne banno banno ne bakubuulira ng'obwetaavu bwabwe obwetaavu bwabwe tebuli mu kugenda Dubai obwetaavu bwabwe tebuli mu kugenda Maldives obwetaavu bwabwe tebuli mu kukola mbaga obwetaavu bwabwe banno babukulaga bakugamba ennyumba egaanye ennyumba ekyagaanye abaana bange bojje waka ne bakubuuzaako obasanga wa obasanga ku apartment za mukyala Nansubuga Mazzi si waabwe otegeera abaana bange otegeera obasanga ku apartment za mukyala Nansubuga okimanyi ndi taata nnyina obwetaavu kuba okyala n'ewange otegeera okyala n'ewange kati bw'obanga byonna obitegedde okimanyi omusajja ono mukulu abaana be bali lwe nagenda nalaba ku Faridi ne Namata bakuze nno bakulira ku sipiidi sajja wange ono bampisa olw'omukaaga akiika embuga amanya ensonga omusajja kamutwale naye osanga munnange ayiseewo ekikye ne Mazzi n'obeera ne banno mu sawuna n'obeera ne banno Makindye n'obeera ne banno mbulamu bwa bulijjo omanye ebizibu byabwe bakubuulira akataka ka gundi bammanja otegeera temulimu bya mmotoka nti bammanja ebyo twabimala dda obuzibu bwaffe tezikyali mmotoka kubanga buli lwojja ewaffe waliwo n'ennyana 5 n'ezimu zaakutwalako mu ddwaliro Mazzi ng'ogudde ggwe Mazzi otegeera Mazzi ng'ogudde tokyalina yadde amaanyi Mazzi n'enkutwala mu ddwaliro bombo clat mujja kufa bubi b'Amatako ne b'Amazzi mulinga Amazzi otegeera kitalo nnyo kitalo ddala munnange mise zibinde twogera ku Ray-P munnange ate olowooza teyafiiriddwa nnyazaala we yoyo nnyazaala we gw'oli mu kulabaawo munnange mu bifaananyi yavudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala katusabe Mukama Katonda abeere nga abagumya Tamale Mirundi Junior naye wuuna alina kyagamba ku nsonga z'abaana bano abagamba nti nno bakozesebwa
Nze bayinza okumanyira nga bamanyira chicken. Me, son of Mirundi, these idiots. I'm giving my opinion just like you. Who told you that when my father died, were those bachotarazia? Ebya bachotala mbiyingirira mu bagende wa road kulisina ba mulope katonda wa. Bagende wa siri. You don't operate on emotions. Everybody has a bad experience in life. Some of us, we have grown through traumas. The people who have never even had the chance of going to school. But when the father died, by innocent, every to the governor. Lawrence, Monsimo no Yomai nebizibu. Monsimo no Yoma Korachi, Totukuba, Bizibubio, it's very unfortunate if it happened, courts are open. That's none of my business. I'm very sorry. I don't talk about things I don't know, okay? And people should stop or close at what they have passed through in life. The bad experiences are going to be our emergency. No. People have passed through hell. Some of us have lost parents. People have lost husbands. They have sick people in hospitals. I found an accident there. 2 people have died today. Don't ever think because mama you had through a bad experience. That is life. We have all been raped, including me. I'm a victim of rape, by the way. So, please stop that habit. Stop it. Hey, Uganda, Muliwa, government. President. The government is busy. We shall see those matters who raped you. Bali bakola yoche wakali mwiri. Yabazara. What if they are looking for money? Because if you say justice, social media is not a court. Buno bwana bwa nupo jogoli bo yino bulimanyi. Bobu gamba nti buli muntu atakkiriziganya ne President Museveni teka ino bawagira. Sibwe kiri. Kungu kangu example. Baneti mu kitwala, this is just an example. Kungu yinzo kwa na muka musajja. Owulira? Nano ba mu bufumbo. Tekitegeeza nti ajja kujja uwo. Bakuba ddo mukwana. Hayinzo kwangu baddo mukwana, but you don't qualify. Nagenda n'omulala. Yes, bintu bingi betula bebetaga okukyusa mu ggwanga. Ne substitute si kyagulanyi. Si nupu. Kyovola ba isi Electoral Commission. If there is a sleepy organization, ye isi. Akasiko ko kulonda. Ako nako ketaga kuba ko bomu wetu. Wawuliddeyo civic awareness yonna. Wawuliddeyo ebiranga abantu. Kale isi mwetaga kugalawo. That makes sense. Wawuliddeyo okusomesa abantu mu kulonda. Ne baba wa 6 billion za kusomesa abantu. Wabawuliddeko nti olunaku lw'okulonda olunaku bwe tuti. Wakiwuliddeko? Kati balinze nga wabula wiiki egi bateeka obulango ku radio bwa 1 billion 5 bazirye. Ninange nebuuza, where is that voter education? It's nowhere. Where? You don't see it anywhere. Jindage ku radio ku TV tekiriyo. Bwe banafuna bajja funa ba fake master bakole mu promo 1 billion 5 bazibbe. Abantu bali ku radio bawuliriza, abantu bali ku TV balaba. Yes. Nothing from the commission. Tekiriyo. No voter education. I can assure you. Bwe tugenda bwe kuti kwe kulonda okugenda okusuyingayo abantu butajja kulonda. No buli invalid. N'abana londa batonotono bagenda kujja balonde byabwe. Kati ojuga bank government 80% kuba kati baqualifying kubeera PS bank. Oju mukulonda bakaba iyala. I think obulu 16 babusobya. Buli valid. Temulondo mubaka asusize bisanja bibiri. Ebisanja bibiri bimala. Chichi agenda okukola mu kisanje ekirale kya mulema mu bisanje bibiri. Olia asuse bisanje bitadda. Taina kudda. Tebamuzza. Gwe nobero mubaka for 2 terms emyaka 10. Nenga kukyalo tekuliko wadde katapu ka mazzi. Wadde ka project kabaleta yo ntoba akasomero wakateekayo. Mu myaka 10. Mu myaka 10 chichi agenda okuwa azeku mungongere emyaka 5 yaterere. And I can assure you, never mujimuwa ila 2031 ajja kujayo ki. Empapula kino nkikugamba, I have friends mu Nuupu. Kyagula nnyo tumanyiganye. Lwoko twafuna butakwataga mbya bufuzi. Mukwano go. Yes. Mwamchakule mukwano go. Simanyo ba kyali. Kyagula nalimba deko makaga yali ampise for breakfast. Nange waka yali abaddeyo.
Pauli, Chagulanyo. Dr. Kiza Besije, my number one. Simanyi mirundi emekaje nonya chayiwe. Dr. Kiza Besije yajja okulambula tata wangenga mulwadde. Dr. Kiza Besije yazika kitange. Nandala bafabi tumanyiganye bulungi ne namba yangaje ne yejina. Je no muntu same thing. Munyagwa he is a Bwete tambudde badde mulabi mulungi walekwekubina ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.